ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kyolaba kye yawunda nakyo ensi emabega waakyo waliyo ekyama okulaba ani anaabikozesa ebyo bye yawuntundira oba anaabeera nabyo mu mbeera n'alongoosa emirimu gye. Ekyo kye kigendererwa ekiri emabega wa beauty yenna gw'olaba ku nsi okusinziira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatuwundira ebyo n'ensonga yaabyo kutugezesa kulaba ani anaabeera mu beauty eyo mu birungi ebyo n'alongoosa oba ani anaabeera nayo n'agikozesa mu kukola obulungi. Nasalullah al-afu wal-afiya. Tuba tuli awo ne tufunayo awundo omulala era naye nga yeewera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naga nti wala uzayyinanna lahum fi dunya, la uzayyinanna lahum fi dunya, nja kubawundira ddala. Okwawukanako ne Allah subhanahu wa ta'ala ono yeewera okuwunda ekisooka ye shaitan. Iblis la'natullahi alayhi yeewera nga yeewerera okuwundya omuntu, okumuwundira naye nga yuzayyinu lahum al-khaba'ith, kubawundira ebitali bituufu basobole okubeera nga babiraba mu ngeri enki, nga babiraba ng'ebituufu, nga babiraba ng'ebirungi. Ekigendererwa kyekyo okwawukanako n'ekya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigendererwa kya Iblis kyakubeera nga yughwihim ani sirati al-mustaqim. Buli kyonna kyolaba nga shaitaani buli kyonna kyolaba nga shaitaani akijja mu mbeera yaakyo embi n'akifaananyiza omuntu nga kirungi, ekigendererwa kye emabega waakyo kubeera nga amubuza. wala tajidu aktharahum shakirin, asobole okututuusa ffe abantu abasinga okubeera abangi nga tetulimu abo abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, wabula tubeeremu abo abeeyisa enneeyisa etagwanye Allah gy'atasiima, tusobole okukomekkereza nga tugasse destination nga ya muliro jahannam wal-iyadhu billah. Abawunda ababiri obategedde, ne buli omu ekigendererwa ekiri emabega w'okuwunda nakyo kikoze otya, okitegedde bulungi. N'ebye bawunda obitegedde byanjawulo. Byo byebiruwa owekiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yatuwundira ne shaitaani yetuwundira hubbu shahawat. Waliwo kibayita obwagazi, waliwo kibayita obuki, obwagazi.
mu bintu ebisinga okubeera ebyobulabe fitanu shahawat ebikemo ebyekuusa ku kwagala ate oluvannyuma waliyo fitanu ashubuhat waliyo ebikemo ebibuzaabuza naye wano mu bikemo ebyokwagala Allah subhanahu wa ta'ala yakulembeza abakyala olwonno ng'oyimiridde ku sayidi ey'abaami naye bw'oyimirira ku sayidi ey'abakyala ate olwo aba ategeeza baki baami. Mu bintu byonna Allah bye yamenya mu ssuura eyo mu aya eyo yakulembeza bakyala, ekitegeeza nti bye bisinga okubeera nga mu bintu bino byonna Allah bye yamenyaawo abakyala be bakwata ekifo ekisooka. Era tekyewuunyisa omubaka sallallahu alaihi wasallam ekigambo kye yagamba nti ma taraktu ba'di fitnatun hiya adarru, oluvannyuma lwange sireseewo kusoomoozebwa nga kwe kugenda okubeera nga kwe kusinga okukosa, nga kukosa abaami mina nisa okusinga abakyala. Kati bw'oleeta hadithi eno n'ogyotunuulira Allah subhanahu wa ta'ala nga alambise nti mu bino byonna n'akulembeza abakyala, omanya obuzibu obuli awo. Naye si ensonga yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala tugezesa nabo mu mbeera eyo, nabo n'abagezesa naffe mu mbeera eyo, alabe ani analongoosa emirimu gye. Kyangu nnyo okulongoosa kwoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde tawfiq okusinziira ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'obeera nga omukyala akulabikidde obulungi oba omwami bwewenyumiririzaamu, n'obeera nga omuwasa, n'obeera naye fil halal mu mbeera zonna. Ate ye shaitan ayagala okubeera nga yughwik, ayagala okubeera nga akubuza n'okutuusa fil adhabi almuhin, yakukulaga n'amukuwundira, naye ate engeri gyakukubiriza okubeera naye ebeera yakubeera nti obeera naye fil haram hatta takuna min ashabi sa'ir. Fahimtum? Kati byanjawulo tebifaanagana, omuntu olina okubeera omwegendereza ng'otambula nabyo. Nasalu llaha al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Kyeyazzaako awo awo tetwagadde kulwawo nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wal banina, naye ate waliwo awo ekijja oluvannyuma lwammwe ababiri, waliwo ekiyitibwa ezzadde, waliwo ekiyitibwa ezzadde. Likwata Allah yalireeta mu levo yakubiri. Ojja kusanga nga buli muntu yenna nga mulamu yatamanna an yakuna lahu ahlun wa dhurriya, yani badde abeera n'omukyala oba n'omwami ate ne babeera nga bafuna ezzadde, kubanga zinatul hayati ad-dunya. Omwana alimu emigaso n'okwewunda n'okwenyumirizibwamu mu bulamu buno obwensi. Omwana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alina engeri gye yamutondamu n'ensonga ze ez'enjawulo. Asanyusa amaaso, alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Omwana gwamulina ekyo okimanyi, ate mmwe abatamulina abavubuka mbakakasa era mukimanye ti omwana atebenkeza era asanyusa amaaso. Omwana asanyusa ki? Amaaso. waja'alna lilmuttaqina imama, suratul Furqan. Ate omwana
yurja abasuubirwamu okubeera nga yarithu asiikira naddira mu bigere bya nnyiniye. Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti ng'amusaba ezzadde n'amugamba nti mu nsonga lwaki nkusaba ezzadde omwana ono mulimu ensonga yange yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'aluhu rabbi radiya. Mu nsonga zange eri emabega ne bw'olaba nga sitebekedde nga nkubeera ompa omwana ninamu ekigambo nti yarithuni oba oliawo omwana ono nanzirira mu bigere ate wa yarithu min ali Yaqub era n'abeera nga asikira olulyo lwa Yaqubu nga bwe luzze lutambula. Naye musaba Allah subhanahu wa ta'ala waj'aluhu rabbi radiya, kusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba omumpadde abeere oyo gw'osiima era abeere oyo gwensiima ansanyusa antebenkeza. Almuhim ayagala omwana oba omwana mu ebyo Allah bye yakusika emabega we, mwana wattu asigala nga layini ye ekola etya, asigala nga layini yo etambula, asigala nga layini ye etambula. Era we wava obulumi obw'engeri ez'enjawulo omuzadde okulaba nga aziisa omwana, wadde nga n'omwana alumwa okubeera nti aziika omuzadde, naye kiri yaddeko okubeera nti mwana wattu omwana ono asigadde emabega, aba akyasuubira okubeera nti naye azaala abamuvaamu, olulyo ne lusigala nga lukola lutya, olulyo ne lusigala nga lutambula. Gwabalina webaze Allah subhanahu wa ta'ala ku ekyo, era we wava obulumi ku muntu yenna atannafuna zadde. Naawe omuvubuka wandibadde ekyo kirowooza n'otegeera nti omwana nsonga nkulu, oba oliawo Allah n'atakututtako nga n'otuleka otyo, naye nga owangadde emyaka egiwera 3, owangadde emyaka egiwera 3 nga wali osobola okuvaamu ezzadde okuva lwaweza emyaka 14 15 paka Allah lwakuse ku myaka 3 nga munaali tonnabirowoozaako. Myaka 15 osobola okuvaamu ezzadde, naye si bye bikutwalira ki, si bye bikutwalira obudde. Munnange omwana oba ezzadde ensonga eyo erifuula okubeera nga ziina fil hayati dunya. Abaana balimu embeera ey'okusatu, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, omwana alina watuuka nga mwana wattu muyita mwembiriri, nga muyita muki, nga muyita mwembiriri, olwo naavuddemu nga musobola okubaako bye mukwasaganya mwembiriri, n'abeera nga mu'ina lak, n'abeera oyo akuyambako, n'abeera oyo akuyambako. Abazadde abo abakyala bakimanyi, akaana bukasumukamu ng'atandise asobola okukatuma leeta kiri leeta kino, bo batandika emigaso egyo gifunanga obudde bukyakola butya, bukyali. Fe abaami tubirinda eno nga bumaze okuvubukamu, n'osobola okubeera ng'okatuma guno na guli. Kati omwana alimu emigaso egifaanagana bwe gityo mingi. Omwana zinatul hayati dunya, Allahul musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amukuwa tukula tunafuwa, tukula tunafuwa. Kituuka ekiseera nga tokyesobola ng'onafuye,
naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akuwadde omwana albar wa barran biwalidati, Allah yanfuula afaayo ku maama wange kubanga ye Isa Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa omuzadde omu nga yaani nga ye Maryam. Naye olaba mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka mu ye kwe kubeera nga yamuwa okubeera nti ajja kubeera afaayo era abiibiita omuzadde we. Kati eno abantu gye bakulanga bwe banafuwa, walamma balaga ashuddahu wa balaga 40 sana, ate bo abaana baba bavumbyevumbyemu nga bafunye ku maanyi. Allah bw'aba akuleseewo gwe gy'onafuyira bo baba bafunye amaki. Naye abaana nga Allah amukuwadde mulungi mu nsi, nga wamufaako mu nfe entuufu, asobola okukeera ku makya ng'ensonga ze zonna zitambulira ku ggwe, nga zitambulira ku ye. Wa ala walidayi, asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere oyo afaayo ku bazadde be bombiriri. Simanyi ku ggwe wootuukidde mu myaka egyo, bwe babanga abazaddewo bakyaliwo, simanyi oba oli mu ttuluba ki. Kuba gwe bye twogera kati obitegeera era obuwo waali, naye tetumanyi ggwe oli ki eri abazadde bo. Ekyo kyoli man barra walidayhi barrahu awladuhu. Nkukakasa ti empisa yennyini gy'oyisaamu abazadde bo n'abo abaana ababo b'ozadde nabo bwe bajja okuyisiza ddala. Waman aqqa walidayhi, n'oyo ayisa abazadde be mu mpisa endala, aqqahu awladuhu jazaan wifaqa. Naawe bazaddewo bajja kuyisiza ddala bwe batyo, abaana bo bajja kuyisiza ddala bwe batyo, nga y'empeera etuukaganira ddala. Tojja kusasula lwaleero, wabula ojja kusasula bw'anaabanga akuleseewo Allah subhanahu wa ta'ala. So abaana bano balimu emigaso egyo mingi, walillahi alhamdu wal minna. Kubikuŋŋaanya awamu n'ebirala gye tukyogedde, owekitiibwa Allah kyavaaga nti zinatu alhayati dunya. Abaana abo bansonga nnyo mu bulamu buno obwensi. Nandibadde nkugamba nti gwe abalina wandibadde obakwata mu nkwata entuufu, basobole okubeera nga babeera ekyo. Wandibadde ofaayo ku baana abo, Allah bakwawulidde abaana bo basobole okubeera ekyo. Abavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi, mwandibadde mufaayo okubeera nti nammwe mufune ezzadde. Bwe libanga ezzadde bw'etyo bwe lifaanagana,
ekitegeeza nti kyansonga omuvubuka okufuna ezzadde. Mu byolowoozaako ebikulu lowooza ku kufuna ezzadde mu kiseera nno ddala ekituufu. Ate bw'obanga ogenda okufuna ezzadde, funa ezzadde ettuufu. Ezzadde ettuufu lye libeeramu eryenyumiririzibwamu. Waliwo abaana nga la tatahaqqaqa alayhim, nga tebibatuukirirako ebyo ebimu. Njala okuwaayo ekyokulabirako, engeri gy'ofunyemu omwana emufuula akutebenkeza qurratu a'yun au qurratu ayn. Nga bwolaba oli omukyala bwe yagamba nti qurratu aynun li walak. Mwana ono kitebenkeza ky'amaaso gange naawe, la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Olaba bwabirese ebibiri, nattakhidhahu walada. Allah bw'aba tatuwadde waffe nga ffe tumuzadde, kale tusobola okumwadoputinga ngeri gyatamanyiddwako babe, ffe katumwadoputinga eddala nga our own, abeerenga mwana wani, mwana waffe. Ekitegeeza nti tubia annafsu albashariya, omutima ogw'omuntu gubeera nga gwatondebwa mu buwumbwa bwagwo nga gwagala omwana, ne bwataba waagwo nga owaagwo yennyini abuze, omuntu yeegomba okubeera nga abeerako n'omwana ne bwaba nga bwadoputinze. N'alaga omugaso ogwokubiri, asa an yanfa'ana. Omwana ono bwe tubeera naye, bwe tunaamukula n'avaamu, asobola okuvaamu emigaso egidda gye tuli. Asobola okuvaamu emigaso egidda gye tukola lutya, emigaso egidda gye tuli. Naye omwana gw'ofunye mu haramu, omwana gw'ofunye mu haramu, aka qurratu aynun li, katera okuseeseetukamu, tasanyusa nnyo nnyiniye okuggyako mu mbeera eyo ey'ama bagabagati batya, era gabaga nsonyi n'okweka nasalullah alafu walafiyata fi dunya wal akhira. Naye omwana ayanjulukirwa ekifuba kyo n'ekyabakwetoolodde, ne bw'abanga yagenze wa jjajjaawe, ye mwana ddala nga bw'oba akodde omufuna fil halal. So omuvubuka walibadde olowooza ku bino, naawe n'olulunkanira okubeera nti ofuna omwana mu ngeri eyo, obeere nno wa buwala oba obeere wa buki, oba obeere mulenzi. Birimu ensonga endala nnyingi mu maaso eyo. Ekiseera ky'ofuniddemu omwana nakyo kimatalinga. Ekiseera ky'ofuniddemu omwana nakyo kimatalinga, kuba abaana balina mutatallabat, balina bye batwetaaza. Abaana balina bye batwetaaza fi tarbiya, mu kubalera. Era we tugenda okufundikirira, ndaba obudde bulina engeri gye butambulamu etali ntuufu, naye ate ye ntuufu. Naye bwanguwa maji bbulu. Njagala okubajjukiza ebbanga lyonna mu abavubuka ti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yenna gwe bazaalira omwana kimukakatako okubeera nti yabavujjirira, kimukakatako okubeera nga yakola atya,
yavujjirira ezzadde eryo. Wa kiswatuhunna, n'okubambaza. Allah subhanahu wa ta'ala emigaso emirala gyonna yagiteeka rizquhunna, n'ajjamu ekya kiswa n'akyawula. Naye ekyewuunyisa, oyinza okwesanga nga oli muzadde naye nga tomanyi nti n'abaana babagulira ebyambalo, ng'oli musajja munnange naye bazaalira ggwe, bazaalira ggwe, era Allah gwe gwagamba nti mawuludi lahu, bakuzaalira, nakuwa obuvunanyizibwa rizquhunna wa kiswatuhunna bilmaruf, n'engeri gy'obavujjiriramu si yeyo eyaffe ey'okwekaba n'okwejjako. Mwe buli yenna alina omwana mmwe, Allah yatugamba nti bilmarufu. Lwaki muwuliranga be bakuulamu omutima? Abazadde olwaleero muntu awuliranga kubakuulamu omutima okumugjako sente zibanaalya ewakaawe abaana be, era oziwaayo n'okutamwa ojula zibakasukira bukasukizi. Ngana wange Allah yagati kiswatuhunna rizquhunna bina kubeera bilmaruf. Mu ngeri ki? Mu ngeri nnungi. Ekyo kyolaba rizquhunna wa kiswatuhunna bilmaruf, omukyala akuzaalira abaana n'abaana naam okubalabirira bw'otakikole era bw'otakikola kyonoono. Yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti kafa bilmar'i ithman an yudayya man yaqutuhu. Mu byonoono bye tulina ebitumalira obumalizi Allah okubeera nga atukakasaako ebibonerezo bye kwe kubutafaayo kwabo Allah subhanahu wa ta'ala byakuteekako obuvunanyizibwa bw'okubanoonyeza quutu, man yaqutuhu, okubanoonyeza quutu yawm, ekyokulya kyabwe. Riwaya ya hadithi egamba nti an yudayya man ya'uluhu aila, okubeera nga tofuddeeyo ku iyaluka, ku zadde lyo. Kiki enjagala okutuukako? Njagala kugamba nti abaana bakuyiribira, yenna abazaala alina okukola kutya? Okubayiribira. Naye okuyiribwa kusoboka nnyo ng'okyali muvubuka. Waliwo emyaka ejanguyira egisobola okuyiriba, okudduka eno n'eri ng'onoonya kye banaalya, okudduka eno n'eri ng'onoonya kye banaayambala, okulinnya obusozi n'okukirira obuwonvu n'okusula ebweru ng'onoonya we banaasula. Fala gharaba, tekyewuunyise okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba okuwasa, omubaka yagamba shabab, naga nti ayuha shababu man istata'a minkum albaa falyatazawwaj. Bwe kyasobola okubeera nti onoonye ekinaabayimirizaawo, bavubuka mmwe mwandiwasizza nga n'ebyo ebyekwesa emabega w'okuwasa musobole okuzaala nga mukyasobola okuyiribira, awo we mukola mutya? Be muzaala omwana omu, babiri, basatu. Olwaleero we muli okuyiriba si kwangu, ettaamu emu omwana akwetaaza akakadde. Waliwo omuntu mukwano gwange atambudde ng'anoonya ow'okusomeseza omwana we wa P2, awali yaddeko mpaka lwe yeegayiridde awamu ne bamugamba nti leeta kakadde kamu emitwalo 2. Yeegayiridde kamwameka omu bw'ati. Omulala n'aŋŋamba nti seeka
okimanyi nti tawhidi batwogeza timmeka kati batutadde kukamu kitundu towa piiki owa P4 ate nga gwe omusomba. Bwe nagenze eri ewange Nansana Katangawuzi, Nansana Islamic, minus requirements etaamu eweddeko nga baagala nkaaga awo waabo. Kati bw'oba olina abasatu, bw'oba olinawo basatu, awo 1.8 tekuli requirements. Abavubuka mmwe, albanuna zinatul hayati dunya, naye omuntu okubatuusa ku ekyo kigwana obeerenga wandibadde obafuna mu ngeri mu kiseera kyosobola okubeera nga taquumu biwajibihim. Obitegedde? Byemwebuzabuzaamu si bituufu. Waggulu waliwo, waggulu wammwe ng'ojjeeko eyo watandika, waggulu wammwe waliwo abaana we bavubukira, abaana we bavubukira nga bwe bumuvubuseemu. Emyaka okutandikira ku 13 mpaka ku myaka 18, emyaka egyo giri egi, giri 5 ku baana bammwe mizibu. Waliwo okugaana kungi, waliwo okugezesa kungi kubo, waliwo amaanyi mayitirivu kubo, waliwo amaanyi mayitirivu kubo, waliwo okugezesa amaanyi gaabwe kuyitirivu, baagala okulaba kino kisoboka kubo. Waliwo enkyukakyuka nyingi. Toli wamu? Naye engezesa zaabwe zonna zitera okubeera nga si ntuufu, nga zeetaagako force eva ow'omuntu gw'awulira ekigambo kye okusobola okumuluŋŋamya n'omugayidinga ku ngezesa zeezo n'amaanyi gaago. Kyetaaga nnyo omwana mu kiseera ekyo nga gw'alina eddoboozi ku ye ng'okyalinamu ku maanyi agasobola okuvaamu eddoboozi erimukanga, agasobola okuyimirirako mu maaso ge nakati omusajja nnyimiriddemu. Omuyimiriramu nakati omusajja akoze atya, agenda okulaba omusajja amuyimiriddemu nga si mulala wabula yaani ye taata. Abeere wa buwala, abeere wa bulenzi, kale katugende tulabe. Kitegeeza omwana ow'emyaka 13, ow'emyaka 18 yeetaaga nno taata ali mu myaka 4 atannasukka 5. Oyo aba akyasamba n'okkuba aba akyakola atya, aba akyakuba n'amutunuulira bw'ati, aba akyamutiisa amaki amaaso, ne bw'omukwata bw'oti awulira ng'omukozi otya, awulira ng'omukutte. Oba wamuzaaliramu emeka? Olowooza oyo waweerezza emyaka egyo oba wamuzaaliramu emeka? Barogatte oyawuze. Baganda bange mwesimira akalimu obuwuka
akokolima obukolimi naye mukasima leero nga temumanyi mulinda kuzaalira baana ku myaka ameka 3 oba 35 twana tugende omwana agenda okuweza emyaka 15 18 nga gwolamuza nkaaga suula yokka kutunulako obutunuzi wagati onaawe muzeeyi eyo yesuula ekifaananyi obufaananyi kyakola atya kyalaba entambula yokka gyotambula era yeeyo ate bw'olowooza okuvaamu eddoboozi otiisetiise Sulaimaani yitawo wano ngate Sulaimaani kigwogamba bino mujja kubimanya kale nno mwe abalina abaana ababazaalidde mu ngeri emu mu biseera ebituufu alhamdulillah naye mmwe abatannabirowooza abalowooza nti omuntu azaalira wonna waasanze mugala wange beera mwegendereza naye bw'onooba omuzadde oba gwe yabazaala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu maaso tizinatul hayati dunya nga tunagenda ku Allah kyeyagamba mu maaso omubaka sallallahu alaihi wasallam kino tokyerabiranga omwana asobola okubeera ekyennyume kyekyo yagamba sallallahu alaihi wasallam ti alwalad omwana aliko ebintu ebisatu yagamba nti majibanatun ekyo si kyenjagala omwana abantu bangi nnyo ava mu mbeera eyo gy'abadde asuubirirwamu ate n'afuuka aleetera nnyini ye obutiitiizi ekyo si kyenjagala ate omwana ava mu mbeera eyo n'afuuka mabukhala n'afuuka ekikodowaza omwana ava mu mbeera gye twogeddeko n'afuuka ekikola kitya ekikodowaza n'ofuuka omukodaasiri eyali omukazi omugabi eyali omusajja omugabi n'okugenda ku makya nga tokyavaako kantu naye ng'obukodo gye bwafubutuka tebwafubutuka walala bwafubutuka kewafuna abaana ekyo si kyenjagala tugende ku kyenjagala omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ati mahzanatun omwana asobola okufuuka ekirala n'afuuka ekinakuwazaakyo baganda bange ne bannyinazi abantu balina ennaku naye nga tevudde walala nga yeggwe abantu balina ennaku naye nga ennaku eyo tevudde walala wabula nga yeggwe omwana munakuwazizza abazadde bisuratin ghariba abaana banakuwazizza abazadde mu ngeri enakuwaza eyewuunyisa leero bwekituuka ku mmwe abawala allahu almustaan omuntu abeera mu kayumba ke ng'asaanawo naye nga tasaanawo lwa kintu kirala kyonna wabula asaanawo lwa mwana gwe yakola ki gwe yazaala buli yenna alina amuzaala wandibadde nga weerwanako oleme kufuuka nnaku ya muzadde weerwaneko oleme kubeera nnaku ya muzadde
njagala kukubuuza gwalina omwana gwozadde olaba abaana abo engeri gyobakuttemu era gyobaleramu tebabeere kinakuwazaakyo okakasa engeri gyoleramu abaana baabo nkugambye nti abantu bali mu nnaku naye ngaennaku terina gyevudde wabula evudde bwa kintu eki muzadde abaana b'engeri gyobaleramu olaba oli seefu tebagenda kubeera kinakuwazaakyo ate bijja mu ngeri za njawulo taata wa Yusufu yatuulanga mu kayumba taata wa Yusufu yatuulanga mu kayumba n'ayolesa ennaku ye n'agati ya asafa ala Yusufu naye ng'ate ye ebibye biralamu amaziga abazadde bakaaba wabiyaddat ayinaahu min alhuzun olabira awo ng'amaziga galeesa ebiyengeyenge nga gakaaba amaaso nga gakola gatya galeesa ebiyengeyenge nga amaziga gafulumiramu ddala mu maaso min alhuzni si lwa nsonga ndala wabula kiki nnaku naye ngaennaku zadde ebiseera bingi ng'ogjeeko oyo ebibye ensonga z'endala naye ennaku eva mu baana ebeere mufe abakulu mu ngeri gye tukuttemu abazadde baffe ne tubanakuwaza eyinza okubeera nga yava mu tafriquhum fi tarbiyatihim iyana kawalabika waliwo obulagajjavu mu ngeri gye batuleramu fe ababakaabya amaziga aga amaziga siga leero maziga ago makadde gayinza okuba nga bo benyininyini bebagakola gati bebagasiga nga tebamanyi olwaleero bwe gatuukiridde bakaaba naye nga bw'atuula bw'ati asobola okuzza akatambi emabega n'aganoonya n'agalaba nali nnyumyako n'omuwalimu omu ku zadde kati neewuunya lwaki lifaanaganye bwe riti omuwalimu yayogera ekigambo naŋŋamba nti Umar Allah atusaasire naye abazadde baŋŋaana okuwasa omukazi oyo azaala abaana abo abazadde baŋŋaana okuwasa omukyala azaala abaana abo abamukaabya kati abamu bwe banoonya amaziga ge bakaaba ku baana basobola okugatuleesinga ne bagalaba we gakola gatya we gaava nalabako omuwalimu oba nalabyeko omuwalimu ng'asomesa nga yeekesa abantu okulagajjalira embeera y'okwawukana n'abakyala ne basigaza abaana
mwalimu yaga nti omwana gw'osigazza n'omukuza nga nnyina toli naye takuzika n'obeera naye n'omuleetera maama wo omulala n'abeera nga gukwayita mukyalawo tosobola kumukangavvula tosobola kumusiima wootasaanye kumukangavvulira oba olina okumukangavvula si lwakuba nti kyakoze kigwana kituuka ku ddaala ery'okumukangavvula wabula oyagala osanyusa ono maama we newe otandika mukangavvulalidde n'omukangavvula bw'omusiima bw'akola akalungi n'omusiima omusimira bunnya bw'onoovaawo ono ng'amukuba engolo emitima ne givaamu nga si mirungi si gy'abaana ne bakula enkula enzibu ebyo abasajja bwe bayita gwe abaana ababo engeri gy'obaleramu tebagenda kuvaamu nnakuyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali afundikira etteeka eryo yatugamba nti walbaqiyatu ng'oggyeko abaana bano n'oggyako ne ssente bye twewunda nabyo mu bulamu bwaffe obw'ensi Allah yagamba nti walbaqiyatu n'abiteekako ekitendo n'agamba nti assalihatu waliyo ebisigaddeyo ebitali bino waliyo ebisigaddeyo ebitali bino sente n'ezzadde naye abitaddeko ekitendo n'agamba nti biteekwa kubanga ebyo ebirongoofu ara wal ilmu inda Allah nti ate era kituufu okugamba nti n'ebisigalawo waliwo ebisigalawo ebitali bino naye era ebirongoofu wabeerawo ekiseera omuntu wajja nga inqata anhu kulla shay nga buli kimu akutukawo nakyo era nekimuvaako min almal walbanun emaali okutukawo nayo mu hadithi omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ma min ahadin illa walahu thalathu akhilla tewaliwo omuntu okujjako ng'alina banfaafeebe bayita nabo basatu yagamba nti khalilun yaqulu lahu ana ma'ak fakhudh ma shi'ta wa da' ma shi'ta waliwo nfanfe gwe bayita naye nga buli kaseera obeera naye nga ye bw'obeera naye akugamba nti nze ndi wamu naawe era bwe mba naawe kyoyagala kifune nekyotayagadde mpozi gwoba okireka ku lulwo omubaka bwe yali amutaputa yagamba nti fahatha maaluhu ebyo byebyenfuna bye bituka ekiseera ng'omuntu akutuseewo nabyo newabeerawo ebisigadde era yagamba omulala nti khalilu owokubiri amugamba nti ai ana maaka haithu dakhalta wa haithu kharajt faidha ataita baba almalik taraktuka waliwo nfanfe owokubiri agamba nti nze ndi naawe
woyingira ne wofuluma namugati okujjako mu mbeera emu bwe kituuka ekiseera ng'otuuse ku mulyango gwa kabaka qul a'udhu birabbi nnaasi maliki nnaasi taraktuka wetwawukanira omulyango okukuyingiza ewa kabaka tugenda ffenna ombaka yagamba nti fahatha ahaluhu wa khadamuhu abantu be n'abaweereza be tebasukka albab almaut tebasukkawo kati omuntu atuuka ekiseera nga akutuseewo na buli kimu naye mu byakutukawo nabyo mulimu ebintu bino ebibiri Allah byeyakulembeza almaalu wa maadha walbanuun era n'abireka ng'abirese ku duniya nga Allah bwe yagamba nti ebyo byawa zinatul hayati adduniya. kakati bw'omala okutukawo n'ebyo maadha yabqa lak ما الباقيات الإمام القرطبي بياري أرجع الباقيات يريت آراء العلماء عندما زار من ngazonna ntuufu tukuli ketali ntuufu ziyingira ganamu naye muzo mwemuli egamba nti albanatu as-salihat mwemuli abaana ab'obuwala abalongoofu kubaabo baliko obukakafu ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ati man ibtuliya bishaiin minhunna omuntu yenna agezesebwa n'omwana ow'obuwala yenna fa ahsana tarbiyatihinna n'alongoosa engeri gyakola atya gyamuleramu n'amugabirira mpaka lwebatuuka okuva mu ngalo ze nga bali mu mbeera ntuufu bagenda kubeera nga sitaran ngabo nyinibo gye yeetangira nayo ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. kati abo baba basusse omugaso gwabwe okubeera nga tebabadde bubeezi na migaso gya alhayati duniya wabula oba obasanzeemu emigaso emirala al ukhrawi. omwana asobola okusukka emigaso egyo egy'okubeera nti agenda okuddira mu bigere oluvannyuma lw'okuvaawo akusanyusa ng'omulabyeko akugoberera gw'otuma emirimu anaaba n'emigaso wakati nga gw'ofuusa ateeyamba ebifaanagano ebyo bw'ona okutukawo n'omwana waliyo abaana abayimu emigaso egisukka ku egyo Allah subhanahu wa ta'ala biyagamba nti khayrun inda rabbika thawaba nga bo balimu ewa Allah subhanahu wa ta'ala kuggwe nnyini bo nga bafumbekeddemu thawaba bafumbekeddemu empeera kuggwe. tebakoma ku ekyo wa khayrun amala nga lyesuubi erisinga okubeera eddene erisinga bino ebibiri ebyakulembedde. omuntu abeera n'omwana ng'alimu essuubi eddene erisingo erisukka kubeera nga zinatan lahu sawaun ng'abadde muto oba ng'akuze hayyan abeere nga Allah amukolekedde nga mulamu hatta wa maita ne bwabeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amukugjeeko. mukirize awaliwo obuwanvu bungi naye omuwalimu ono الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان يواني كتابه تشتونو نيو كيتا الدليل العلمي حكم واحكام سنن وآداب فرائد وفوائد
ekitabo kitono nnyo ekigabo kiraba nkikutte kitono naye kirimu emigaso miki mingi gye yafunza mu kyo. Baganda bange, omwana okufuuka kino khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. N'omwana okubeera nti emigaso giri adduniyawi omuntu agifuna mu ye, waliwo byateekeddwa okubeera nga yabiteekako essira. Wa ilaikumuha, era byenjagala okunootinga out liman arada al istifada, kwoyo ayagala okwegasa nakyo. Ku peegi eya 5 omwalimu yagala nti min asbaabi atarbiyati asahiha. Waliwo bigambo bye tubuuse era na bino tugenda bitinda butinzi kuba obudde bwe tulina okuva wano buweddeko. Mu nsonga omuntu z'ateekeddwa okwekwata mu ngeri gy'aleramu omwana we, oba olyawo abeeremu essuubi eddene erisukka ku ssuubi ly'abantu abalala, oba olyawo omwana wo Allah n'akuwaffaka n'abeera oyo anaabaamu empeera ennene nga Allah azikuwa mu mwana, oba olyawo omwana Allah subhanahu wa ta'ala n'amukulekerawo ne bukera ku makyanga owangadde naye n'obeera nga weegasa naye hatta fi duniya, wabeerawo ensonga nga bw'oba omulera oteekwa oziteekako essira. Muzo mwe muli zino wammanga. Esooka ta'awiduhum binutuqi ala kalimati tawhid. Ta'awiduhum, okubamanyiiza, okwatula okuviira ddala nga bameera ala okubeera nti basobola okwatula n'okumanyira ddala ekigambo ky'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, ekigambo la ilaha illa Allah. Omuntu ateekwa okumanyiza omwana we okuviira ddala mu buto okubeera ng'ekigambo kino akyatula. Katajja kukoma kukyatula bwatuzi, oteekeddwa omutwala mu maaso okukimumanyisa amakulu gaakyo n'amakulu agakyekusiseemu munda. Ekigambo kino kalimata tawhid. Wallahi tukaaba ennaku naye osanga omuntu ng'omwana amazeeko primary 7 ng'ekigambo ekyo takimanyi, tasobola kukyatula, nga oba akyatula nga takimanyi makulu, oba nga akyatula nga tamanyi bwennyini bwakyo. Hatta n'abantu abakulu mmwe, abantu bakyalwanagana bulwanaganyina mmwe okubategeeza obwennyini haqiqatu la ilaha illa Allah. Abantu balina abaana bakulu, okyali kuba primary ne secondary bagimaze ne university bagimaze, naye ng'ekigambo ekyo kyokka kalimatu shahada tebagimanyi. Ate nga abazadde mwe ababazaala okubatuusa ku mitendera egyo gyonna mubayinvesitizeemu obutitimbe bw'essente mmwe bwe mumanyi. Lima, lwaki baganda bange mmwe abasiraamu, lwaki bino bifaanagana kuggwe n'abaana bo? Lwaki bino bibeera bwe bityo kuggwe n'abaana bo? Lwaki omwana w'omusiraamu abeera mu ebyo mu byatamanyi? Subhanallah.
ng'ekigambo ekisookerwako mu bulamu bw'omuntu, mu ddiini y'omuntu, mu buwangazi bw'omuntu nga takimanyi. Lwaki? Ekigambo ekyokubiri, omwalimu yagamba nti mu byoteekeddwa okuteekako obwongo, talqinuhum ba'd al-adhkari al-mukhtasara. Bwali badde buvunaanyizibwa bwo. Omuntu yenna azaala omwana oba asuubira okuzaala omwana mu nteekateeka zo, mwandibadde nga mulimu okubeera ng'oddiŋŋana, ng'oddiŋŋanyisa abaana bo ezimu ku adhikar, ku ntendereza ezitenderezebwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, enyimpi nyimpi, kalbasmalati inda at-ta'ami walhamdulillah ba'dahu. Omwana we yandibadde ng'omuleredde ku kujjukira erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala mu bifo eby'enjawulo, ng'agenda okulya, agenda okwambala, ayingira mu nju, afuluma mu nju, agenda basmala ne kibeera kitundu ku ye. Walhamdulillah, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okulya, ng'azuukuse. Entendereza ezo nyimpi. Omwana w'omuntu atanakuwaza yandibadde alerebwa ku mpisa ezo. Empisa ey'okubeera nti ajjo ayigirizibwa ezimu ku ntendereza enyimpi nyimpi. Naye abaana baffe balyange ng'ate balinaffe balyanga ensolo bwe zirya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Naye nga wooli otudde nabo ku mmeeza, naye bwe bato bafaanagana. Ogenda bugenzi n'obabikka mu kisenge kyabwe, si be basula bokka. Oba bazuukuka batya? Omwana tamanyiyo wadde okutendereza okumpi ng'agenda okwebaka, tamanyiyo wadde okutendereza okumpi ng'azuukuse, tamanyiyo wadde okutendereza ng'ayingira mu Baitul Khala, tamanyiyo wadde okutendereza okumpi ng'afuluma mu Baitul Khala, tamanyiyo kutendereza kumpi ng'ayambala ekyambalo kibeere ekipya oba ekikadde. La hawla wala quwwata illa billah. Tamanyiyo wadde okutendereza ng'afuluma mu nju, wadde okutendereza Allah ng'ayingira awaka. Namba 3, abaana betwogerako an yuhabbibahum ila fi'li salati, an yuhabbibahum ila fi'li salati wa yaj'alahum bijanibihi 'inda salatihi an-nafilati bil manzil. Omuntu afaayo okubeera ng'omwana we mu myaka mito amwagazisa eswala. Allah n'abutuwa nga bwe kukulaba ng'osaala tekannategeera, kajja lazima wooli. Oba okyali ku rukuu nga ko kagenze dda ku sujuudu, kali ku sujuudu kalingiza eri, oba tonnamala araaka nga ko kabivuddemu, bakakomye eri mamuna kati ddayo enswala tennaggwa, kakomawo. Omwana we yandibadde bw'atyo.
ngamba mwana wa muntu era omubaka alabanga ku myaka 7 omuntu yandibadde nga ate amaanyi agongeramu ku swala ku baana be ate yandibadde ku myaka 10 nga mulala nnyo. hatha yudhakiruni kamba nyumizeeko katono nze swala abaana bange nga bato agiyiga nga alina sente zafuna alina sente zafuna yayinza eswala agitusaliramu ddala nga agisadde mu ngeri entuufu mitwalo 2 girina ensonga gimuwa ate nga ku ye minene nnyo naye subhanallah nakyala mu maka ensanja awo netusaala salatul maghrib akaana ka P7 agati nga tosadde nagati nze simanyi kusaala mu maka ga musiraamu jonna abadde ku ddwaliro awo samuweya omuvubuka ndowooza eswala bagimubuulirako niyazze n'asaala oluvannyuma lwaffe bwe namaze twabadde batuddeawo ku mabbali gati mwana mulenzi asaala eswala naye ng'ali ku ddaala ly'abavubuka abakola yananzi namba 4 tanmiyatu ma'lumatihim bi ba'd al-akhbar an-nafi'ati. Tanmiya kwe kukuza n'okuyinjiwaza ma'lumatihim bye bamanyi kuza lera yinjiwaza knowledge yaabwe knowledge y'omwana atanokuwaza muganda wange manyiraze eteekwa okuba nga eyinjiwaliziddwa ng'egaziiriziddwa n'agamu ku mawulire ag'omugaso nga galuwa ka qasasil anbiya ng'emboozi ezikwata ku bannabbi ba Allah ng'omwana we afuna omukisa oguzisomako wa akhbari sahaba ng'amawulire agakwatagana ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallama kullu dhalik bi ashali uslubin byonna ebyo nno nga bikozesebwa mu ngeri ennungi. Ya asafa ala abnai l-umma abaana be mwatwala mu kusoma obusiraamu nga mubasomeseza mu secular ku secondary level babadde balina omukisa ogusoma ku bakalifeeti mu olevo natunuulidde mu kaliculamu empya eya isiraamu ng'olwo olufumo lw'abaafa lwabaayita mulimu leisure mulimu na topic ziri 3 ezasigadde mu secondary mu olevo. Simanyi bwe mulowooleza baana bammwe bwe mugenda kubasomesa, naye omuntu alera omwana wa mulowooleza kakasa nti knowledge ye ogigaziya okumanya kwe kuteekeddwa okubeera nga okubiifinze okwangaddemu ekirungo ekyokubeera nti okiteekamu amawulire bagawulire nga ag'omugaso. Mu mawulire ag'omugaso mwe muli emboozi ezekuusa ku basahaba, emboozi ezekuusa ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero mu ndera yammwe mbakakasa mubeere beegendereza mu ngeri gye mubangulamu abaana bammwe ebyo tebikyalimu okujjako oyo Allah gwanabasaasidde. Namba 5 simanyi oba batuuse ewuwe gye watutte era gy'oteekateeka otwala omwana wo
ku ntandikwa y'omwaka guno. Simanyi oba bakutuuseeko kati awo sheekh atuuse ku nze. Bakutuuseeko? Namba 5, targhibuhum fi mahabbati llahi wal janna. Omwana w'omuntu omusiraamu ateekwa okubanga amwagazisa okwagala Allah we, okwagala Allah tabaraka wa ta'ala. Si yekka n'okumwagazisa ng'amanyi ekiyitibwa ejjana, si kyokka inda qiyamihim bil af'ali wal aqwali at-tayyibati. Wakati mukumukubiriza okuyimirizaawo ebikolwa n'okwekwata ku bigambo ebirungi. Namba 6, takhwifuhum bighadabi llahi wan nar. Omwana w'omuntu gwe twogerako omulelendera entuufu ateekeddwa okubeera nga atiisibwa obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, si bwe bwokka wan nar, n'okutiisibwa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala inda qiyamihim bil af'ali wal aqwali as-sayyi'ah. Nga senga anaaba akoze ebikolwa oba senga anaaba ayogedde ebigambo ebitasaanira, omwana we ateekeddwa okubeera nga aleebwa ku ndera emulaga tuwaliyo ebikolwa ebimuleetera obusungu bwa Allah n'ebimuyingiza mu muliro gwa Allah n'ebibonerezo bya Allah. Ebyo nna abadde abyogera ku bato, kubanga bwatuuse ku namba 7 agambye nti idha balagu marhalata as-suhba falyahris ala ikhtiyari ar-rafiq as-salih lahum. Omwana wo bw'olaba nga atuuse ku ddaala erisobola okubeerako n'emikwano, ogwana okubeera ng'ofaayo, okubeera nga kyansonga nnyo okumuyambako butya bw'alonda emikwano, n'okulondoola emikwano gye gibeere nga mikwano as-saliha. Oba abaffe emikwano gye bafunira gye tubatwala oba gyangeri ki, babadde emikwano gy'abaana bamwe bakyalako ewammwe mu luwummula, oba gwe obadde obalaba abaana bo mikwano gyabwe oba gifaanagana gitya? Abalenzi bennyini abakusuumuseemu n'abawala abasuumuseemu bw'olaba be bayita nabo oba bangeri ki? Tusembyeyo, tutuuseeyo, tusembyeyo. Omwalimu yagamba ekigambo ekinene, yaga nti idkhaluhum ila halaqati tahfizi al-Qur'an. Idkhaluhum, omuntu yandibadde alulunkanira okuyingiza omwana we eri halaqat, eri ebifo omutuula abaana b'abantu nga kyekibatuuzizza era ekibakuŋŋaanyizaayo tahfizi al-Qur'an, okubakwasisa ekitabo kya Allah. Okubakwasisa ekitabo kya Allah. Kubanga buno bwe buluŋŋamu bwabwe. Omwana w'omukwasise Qur'an obeere ng'omuwadde obuluŋŋamu. Dhalika al-kitaabu la rayba fihi huda. Omwana w'omuwe huda, gimuwe mu kiseera ng'avubuka nga muto. Omwana w'omuwe Furqan, بالقرآن يفرق بين الحق والباطل. Tebaina kibanonyamu mukugamba omwana w'omuyingizeeyo, wabula banonyamu kyensi yaffe ng'etabuse. Omwana waana ayawula atya ebituufu n'ebitali bituufu. بالقرآن لعله يفرق.
obaolyawo ne Qur'an anayawula bilquran tajcaluhu mubaraka omwana wo bw'onoomuwa Qur'an obaolyawo n'omufuula Allah anaamufuula ow'omukisa bibarakati hadha alkitab bilquran obaolyawo omwana bw'onoomuwa Qur'an yaqifu inda ahkamillah obaolyawo omwana wo anayimirira ku mateeka ga Allah ya'lamu alharam anaamanya haramu naamwesamba omwana wo anaamanya halal nabeera nga gwe yeeyunira lilhadithi tatimma insha Allah obaolyawo bigambo bino nayagadde bibagamba nkakasa nti tunabakubira leeti bannange mujja kunakuwala ng'ate twali balamu nga n'abamala kuwaza baana bammwe mu maaso gye mulaga mujja kunakuwala olw'abaana bammwe naye obaolyawo tubeere nga twabazibulako ku maaso ti mu maaso bwe munaabanga temufuddeeyo kuddayo kulowooza baana bammwe gye mubayisa abaana bano bayinza okubafuukira ennaku mwerumirwe mulumirwe ezzadde lyammwe mwerumirwe era mulumirwe ezzadde lyammwe abaana bammwe babeere bankizo ku baana b'abatali basiraamu omwana wo Ishaq omwana wo Muhammad omwana wo Hamza omwana wo Ismail omwana wo Ruqayya omwana wo Zainab agwana kubeera wanjawulo ku mwana wo atali musiraamu وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.